gwe gufuulu figa gubizibwe kimafuulu mazifuulu mbizi okukazi ogwajjula sitaani gufaanana sitaani gubinga kibizi ate gwakula bubi guwunya bubi guwunyanga kivundu ate sitaani n'akuteekamu obutima okusingayo obubi. You are nothing. Gufuulu figa ndiwo kutraumatizinga ne bw'owulira linnya lyange okugumuka mutulu n'okwebaka omirampeke za tulu because of Namere traumatizing you. Ojja kubeera mu depression paka olunaku lw'oli esonyiwa naye. Kakati Kabanda yakutumye nti ojja ogambe Namere ebyo ebintu ebyekisiru. Wali oyagala gundi akwane, wali oyagala Kabanda akwane. Kabanda afaanana Simpoke. Bwe tolaba nti Kabanda afaanana bbaawo Simpoke gwe wakwata n'ozaalamu akabizi n'osiba. Bbaawo Simpoke yafaanana Kabanda eyo levo yo. Eyo levo yo. Akatwe ka chapati bimufaanagana. In fact kateekawo ebifaananyi awo. Manyi Huzayo yabeera mu social media zange bwe ngamba nti kati teekawo ebisimanyi bulungi bwe babikola. Teekawo ekifaananyi awo. Bwe tukalaba nga kafaanana Simpoke Kabanda. Simanyi akalamuko. Kalamuko kakutumye nti genda otandika okulumba Honorable Namere. Busimanya wali weekwanira Kabanda. Simanya Kabanda yali oh please. Omuntu abadde mu parliament kisanja kiramba ne ku ssente zonna zabbye even before he went to parliament naye nga akyafaanananga mukene nganze mwagaza ki. Please nina papito wange. I am a one man woman. I don't do man. I do a man. Hey. Alinga kyakulya mwami Nsubuga. Bweva ku bino akalubye kaali kamumazeemu kkubambi. Yabonaabonera nnyo mu kalulu ka mukyala we naye yajjayo wino. Ensho ojja kumulaba mu mwana w'omuntu. Abasajja abanyuma okugamba nti musajja obadde ki? Kabanda obunawe obusajja obufaanana Simpoke gwe gwabulye obunawe fuulumbizi. Kuseba ovuddeyo gy'owulereze kalamuko. Kabanda ebyo Kasolo byakutuma genda ogamba abantu Namere yali ayagala mukwani nze nga Kasolo njagala nkwana mu lulimi ki oyo atamanyi Luzungu. Kankubuulire waliwo atakimanyi nti Kasolo e Masaka akwana buli mukazi naddala abaze mu byobufuzi. Mbu Kasolo simanya Namere wali oyagala Kasolo akwana. Are you stupid? Ebyo ebigambo byemwogera, do you even listen to yourself? Nze Mukama Katonda yampa obulungi nampanga nakula bulungi nenzaalibwa mu famire ennungi ate nemba wa mukisa ate nemba mugagga ku mutima ate nemba wa mazima. Tewali reason yonna lwaki mba neekwanira omusajja kuba n'abankwana bangi nnyo unyomba n'engoba n'enfulumya n'embulookinga ku masimu n'enkoowa ne bwe nkyusa simu era bazinoonya ne bazifuna kakati ate nga lwaki neekwanira. Kasolo abalina amagezi bakimanyi because ali so much into black magic. Bwakwana abakazi naddala ab'ebyobufuzi aba ayagala kubbako omukisa. Of course fe abamu nga Namere asobola okukwana ng'omusajja omulala because I mean Namere is pretty you know naye nga ate ne hidden agenda endala kuba kukubbako omukisa. Shining star kugibba. Nze nabuuka mangu ndi muteeketeeke. President Museveni yatandika okundera n'okutuguluminga politically nga tuli mu university NRM University chapter nga tutumira abasajja ab'obuvunaanyizibwa nga Honorable Moses Byaruhanga nga ba Honorable Mukulu. President n'atubuusa ti bw'oba mukyala n'oteekuuma ogenda kugaba eddoboozi lyo ogenda kugaba future yo. My friend ze nzijemu abo. I look like a woman because I'm pretty and all, but I reason like a man. Omusajja ntuula naye nga mu bwongo ayogera na musajja munne. So I don't fall prey kw'obwo obusajjasajja bukasolo buleeta eddogo lyabwo tebwasoma. Buli mukazi azze mu byobufuzi kamulabanga agenda okutwala akafu bukolerera bufu. They can't be without bufu. Ku bakazi baalina kuliko omukazi afaanana Namere. Kuba obukazi bwakuŋŋaanyizza kafaamu kalamba. They all look as miserable. Wa low maintenance. Kasolo wa low maintenance. Tasobola mukazi nga Namere. I am a high maintenance. Chovola banti I live in Chizungu mu Masaka. I live in Chizungu, plotted in by Avenue, 2 gates from the President's State Lodge. I live in Mirembe Villas, the most affluent neighborhood. Now ulidde gwe mazi oyogera gwe full figure. Mboyogera ku Mirembe Villas. You don't even know Mirembe Villas. Tosobola ne bwokola nga bwofa bwozuukira emyaka emirala 10. You cannot be anywhere near these grades. We look at communities, not just houses, communities.
Mirembe Villas, this is when I'm going to take a walk. But the neighbor same, but they promote them, considering tomorrow I'm in the kid. It's when I'm going to take a walk through the community. It is safe, very clean, very fresh. And nyumba zamno za mitwala abiri ejadula, just a 3-bedroom bungalow. 4-bedroom de singako. Enyumba singo kuba cheap webu condos, mu apartments, the $160,000 US, oli mu million bitano. Just gula condo mu apartment. Mirembe Villas told them kujogera ku full figure osulanga mbizi. Osulanga mbizi gravity abantu bafanzi ba gravity back tracking her down. Nga gravity si abatumye naye bafanzi back tracking nga bagenda kuku. You knelt down n'okubira gravity abeegayirire bakuleke. Ne baakwata videos ewantu wobeera ziizo osulira ddala nga mbizi gwe tokkirizibwa na kwogera ku muntu yenna. You live like a pig, you look like a pig, you smell like a pig. Bakublockinga buli wamu. Ne government tufunye kubuli gubi n'enzija gye wajja baakuleeta kusirisa. Kisa kya Mukama yagamba baakuleeta bafune we bakusirisiza ovuma first lady ovuma president. Nene bakutereka. You blocked everywhere. Oliwo kwekoza ofuna bubuloga ne bukugoberera ne wesitamya kumpi n'abakulu buli govira jayo Soviet nga awandu lobawonyera. So sikutya wazaawo ng'otiisatiisa lunnabe ngenda kusiba abantu ne bagamba sooka osibe wali osuubiza Namere ebibyo byakomawo. Please, by the way, nkuyambye na buyambye okuddamu. Nkuyambye nnyo weesone nako. Genda weewole obutoge bw'omukazi bwe wagaana osasula. Genda akuwoleyo obutego okole celebration nti Namere akuzzeemu. Tomorrow I am swearing in. After my swearing in, sisobola kuddamu mbizi nga ggwe. Sisobola. That's why ngambye kamuddemu before swearing in. Watuma Godfather ngambe mbunkuwe ssente ondeke. Nagamba Godfather I can't. Godfather, I'm sorry, oyinza okuba bambi gwe wa intervene nga simanya akutumye. Nagamba Godfather sijazimu. The messages are here. The messages are here. The messages are there. Namagamba sisobola kuzimu. Nagana. Nagamba let's finalize. This is Godfather. Let's finalize if a good image. Simanya bichi. I was very clear. Kale sisobola kuwa fulu figure fulu mizi sente. I can't. Ntimanya yagala nkuwe sente. By the way, oli wa bay, oli wa laisi. Fugenza okukwata ne kuwa $1 million. Dizitanu. No sirika. I can't buy you. So ukugula and you shut up. No kumpana, no mpana. But I prefer to traumatize you. I prefer to depress you. So please, obusajja simanya kabanda, simanya kasolo, obufaanana simple ki, obufaanana kabaako kasimple, obwalevoyo please. Please, I make love in English. Siganzibwa busajja butaasoma. Kasolo agenda ku floor ya parliament ajula kumenya mizindaalo. Buli lwagenda ku muzindaalo gwa parliament ajula oluzungu lujula ku mutugiro. Tomututiisa n'obwo obusajja kakutumye genda oyogerere bwoti Namere. You think you will shut me up? Okimanyi nti you just a dirty mouth for hire. Bakupangisa bupangisa. Singa obadde owagira speaker ku bintu ebibadde bimukolwako ne Fuji eri mukolwako, Honorable Namere n'avaayo to stand up for her. Ate n'olumba munzi. Just wabadde oyagala attention, wabadde oyagala bakuwe ssente. Nobody is gonna buy you. Manyira wana abantu oyogera ku bazadde b'abantu. Taatawo yalwanira di NRM gwe fulufiga. Obeera ogamba musimanya taatawo yalwanira NRM. Wabadde wegayirira Gravity aleme kufulumya information ye. He was your neighbor, akumanyi. Taatawo yakukwata n'akwata ne baganda abawala n'omulenzi n'amusodomizing n'amuli ebisiya. Abantu ku kyalo ne bamukuba amayinja yafiira ku poliisi. Okumaliramu kwe kulwanirira NRM gwe kifulumbizi. Taatawo yafa kukukwata bamukuba nga yabakwata n'abavunza. Kati bw'oba oyogera ku bazadde b'abantu, please funa level. Nze my mother gw'oyogerako omukyala yafa yawummula. Ate yafiira mu kitiibwa kye president w'eggwanga lino yamuziika. She's a winning mother. Ne mu kuwummula kwe she's winning. Kambubulira eriyo abantu nga baafa naye ng'ate they are happier than mu abamu abali ku nsi naye nga muli mirambo egitambula nga gwe kifulufiga. My mama is a winning mother. She was married to an MP and minister. Her daughter, moreover in her presence, rather in her absence, whether spiritually she's present, her daughter naye afuuse MP. N'ebirala ebirungi bijja tojja kuntiisatiisa. I repeat. Sitisibwa mbwa.
mwensortinge team triple A Ju